Beautiful message okuva eri Kazibwe Kapo akayimba mukama sana kwebaza buli omu ina olugero olwo buli omu ina wogamba ne Katonda no wampisa munashi wamaanyi nyonze nandi gusewo ntya buli omu waliwo ekintu something stoina oina ne wali abantu abatabimanyine nga kiri ku ntobo ya mutima go so at some point x na oba olemereddwa n'oba okoze eki bane mukama Katonda tomwerabira ffenna ko tulina okunywerera ate munene nnyo nti ffenna tusobola omwekwatako so akayimba ke kakata section yafe nako olwaleero ladies and gentlemen lunaku lwakubiri wano ku telefina eyaffe lunaku lwa walumbe ndakusoma tulimu 22 ez'omwezi guno ogwa mwaka 2023 wasozoti omulungi ali program simula twatuyingiddewo tabla ne Buganda kumbucha beba tuteeka mu ssente twayongeko tengo na kutulutandika. Good morning. Katop kalungi. Ngokedde siyandiswa kakati. Nchogera no mutima mulungi lwakuba golozo mumanyi nnyo. Sina mutima mulungi gwe nkulabamu yadde. Innocent okufaako bufi. Just wakubandisinga. Nze maaso okyulira n'abato singa abadde wataaka awansi wani badde nga yakamala omujiji nenga very nice. Tosobola kuvaamu kintu kirungi gwe. Mitima emibi kwe mutudde. Tebanza abantu abaddugavu. Ntune waleeta obuntu wenaga akamuwane ko. Naleeta chocolate. Ekyo nagambye ensonga yakyo tulinda ali South Africa jjatuleta. Mawe nagenda angulira ensi yonna chocolate. Nze bwe bakutuma ensi yonna otwala nze. Koli kifaananyi kya nsi yonna. Amatu batuyingiddewo wasuza otya. Naffe tujja girinnya. Eringa nti Christmas oba Eid. Boli eyo nga abasooka baweerera neewerere. Naffe tujja koma nga tubangalo. Nane tubabuza kama kyago ne kule mugamba mutye kanswenti muli bulungi. Naffe ne munange gye tuli. Tukyalina akamwenyu ku matama. Ate kaji. Kerekere nga tanali nnyonyi kayitanga katya. Onako olweggulo Ssaabasajja Kabaka yasimye okulabikako eri Obuganda era nga yabadde ajja okuggulawo olutula lukiiko lwa Buganda olw'omulundi ogwasatu mu olumu era nga Ssaabasajja Kabaka yawerekeddwako Maama Nnabagereka ne Lubuga Agnes Nabaloga era nga batuuse mu Bulange Mmengo ku ssaawa za 5:30 Ssaabasajja Kabaka yabadde amaze okubeera nga ate atuuka wano bwe yamaze okutuuka omulimu gwasookedde ddala gwabadde gwa byabuwangwa kwe kulamusa Mujaguzo era nga kino kyasembwa okubeerawo gwali gwa mwaka gwa 2019 nga tunagenda mu COVID. Munange Ssaabasajja Kabaka amaze okulamusa Mujaguzo awo n'ayolekera mu kifo awateesezebwa oba mu lukiiko era yabadde yakamala okukalira ku Namulondo abaami abaweereddwa obwami ne beebaza mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. So omukolo gw'okwebaza gwawedde ate Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'atuwa obubaka obw'enjawulo era nga mu ebyo yakubirizza abaami abaweereddwa obwami okubeera abakozi bakole wakati mu kukola nga beesimbu yabakubirizza obutabeera bankwe n'ebirala bingi nnyo byabakubiriza mu baka Ssaabasajja Kabaka byakoze eki bwe yabawadde ate naffe abagenda okuweerezebwa kubanga bano abaami baweereza ku lwa Ssaabasajja Kabaka eriffe yatukubiriza okubeera nga tubekkaanya osanga we tunaabekkaanya kijja kubayambako nabo okukola emirimu gyabwe baweereza ffe kati wakati mu buweereza naffe tubekkaanya kitegeeza n'okubayamba tujja bayambako okuba bubeera bulungi bwansi omwami wa Kabaka agamba nti bane mujje tukole bulungi bwansi engeri gye tuli tubeera twekkaanya emirimu gyabwe ate tujja ne tukola bulungi bwansi kibayambako emirimu gyabwe okugenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka yatuusizza obubaka obw'enjawulo omwabadde n'okusaba gavumenti okuyambako mu kwongera mu byobulimi
wakati mu kubeera nga ebbeeyi y'ebirime eyongera kubanga ate ekka wansi Ssaabasajja Kabaka yakubiriza abantu obutasuula nkumbi bongere okubeera nga balima bwe batyo n'asaba ne gavumenti okwongera okubeera nga ate eyagazisa abantu ebyobulimi ng'eyita mu ssomo lino erya agriculture sinakindi eritwale paka mu secondary ne waggulu eyo abaana basobole okuba nga bavuma amasomero nga mu bye balowoozaako okukola n'ebyobulimi bikola ki mwebiri kaakati ensonga y'ettaka Ssaabasajja Kabaka yagikoonyeeko okuli emivuyo egy'okusengula abantu ku ttaka n'okubabbako ettaka lyabwe ate abamu ne badduka mu kkooti emisango ne gimala ebbanga ddene nnyo nga tegikola ki tegisalwawo bw'ate Ssaabasajja Kabaka yasabye gavumenti n'abalamuzi okwongeramu ka sipiidi ku misango gino egy'ettaka abantu basobola okuba nga ate bakola ki bafuna justice obwenkanya kale byonna bwe byawedde Ssaabasajja Kabaka yasiibudde mu jjaguzo era omukolo ne gubeera nga gwafundikiddwe mu mbeera efaanaganako bwetyo so tugenda maaso nga tuwozayoza buli kinsi buli kinnoomu eyasobodde okubeera nga munnanga gonnomolwako obwami tugamba munnanga yogayoga okitegeera kale embeera bwetyo wetambula tubakulisaayo nnyo era nga Ssaabasajja we yakubiriza emirimu gitandike ate nasanyuseemu katono nnyo abavubuka omuvubuka gwe nalabye ndowooza oba we Washington abava mu America asijja kugira kifo nga muto alinga nga mu myaka 27 awo nga naye alimu okwebaza mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nengamba buli bulamu nga naawe nabbanja banna live n'okulive I don't know n'okudonno kale era nno libeera munange kkula naye nga kale bwe tweyongerayo